His Excellency the Ghetto Gladiator ava ku BBS ewa Ssaabasajja wano ku Masengere. This is a natural love. Bino si byambu, bano si basombe. Nga bulijjo poliisi emugoberera wedde ali kumpewo nga Masengere yonna esaliddwako ab'amagye ne poliisi. Wedde bamusazeeko bamugoberera mabega ne maaso poliisi kweri ku kido ng'enjogera y'ensangi zino. Beera wano togenda nnyo, beera wano. Ku Ghetto TV Kwoli live and clear, beera wano. Ku Ghetto TV Kwoli, ku Ghetto TV Kwoli. Ghetto TV Kwoli ale ngoda malega beera wano. Live and clear. Ghetto Gladiator, His Excellency Bobi Wine. Police ziweze bbiri mabega mu maaso emu.
Bobi Wine, His Excellency the Ghetto Gladiator. Kemanyi g'abantu ago kemanyi g'abantu bino si bipangirire poliisi n'amagye bamutaddeko embeera naye abantu balemeddeko agamba tufa naye babadde balowooza ayingira kibuga wano tulina nkulabye mu bitaala Adam fune wekwata tuli wamu security gyobadde nayo kubeera nange Police
President bamusalideko ankola bino bitaala yamutambulirako buli babeera Maka, kiriza mbeereko wano katono. Kiri okay? Boda. Boda. Ndoduka nnyo tubeera wakati totya. Tuka tugende. Tobaako kyotya. Be strong, okay? Baadde bamusazeeko. Amanyi tebakkaanya aba security. Poliisi ebadde esazeeko waliwo omwami bamuyita muhumuza yagoberera president. Naye nga naye wa security aze nabagamba mumuleka agende so long as we are in control. So long as we are in control. So long as we are in control, let him move. Mabega nakugambye nti kabangali bbiri kwezigende. Kabangali bbiri mabega mu maaso kati nazo siweze bbiri. Ekitegeeza nti ali wakati abaana ba boda. Oh my God. Ono bamuyita Bobi Wine buli omu amulozaako. Batandise kumwasimula bugolo. Just from the talk show ewasa abasajja Mengo ku Bbs Terefayina enkya ya leero okuviira ddala saa 3 paka saa 6 program zimba nsiyo kwabadde ensonga bwe kuba kwogera azoogedde Kyagulanyi Robert Ssentamu omukulembeze wa kuno. Oh my God. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine muyita omuwanda wa Kabaka ne military police oba bakamyufu bamutya okuyingira ewa Kiseka. Bakamyufu His Excellence kati ziweze kabangali 5 ku mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Abagambye mukume emirembe security ye agigambe mubaveeko. Abagambye mukume emirembe. No one should fire back. Don't say anything to them. Ayingira Wandegeya yabagambye ebyange mbikola lwatu. Talina byakolanga byakyama. He's ever straight. Talina byakolanga byakyama todukanye gwe. Talina byakolanga byakyama. Ayingidde Wandegeya. Oh my God, what a fear. What a panic. Webera wakati. What a panic. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu maanyi ga kazindaalo. Rumu First Lady Barbara Itungo Kyagulanyi abantu bamanyinga Babi yagamba gwe muwe bwi kazindaalo sirike batya buti. Gwe muwe bwi kazindaalo todukanye. Kabangari 5 pepper spray ayiseemu era bw'omuwulingiriza todduka. Oh my God. Bajja beetegese emigemera wala gibeerawo, emundu zibeerawo, pepper spray sakoneti ya gas. Abagambye mukuume emirembe.
yoyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atamutya gwentya. He's ever worried to those who doesn't know what is happening. Bagamba amaanyi yagwamu naye ate beeraliikirivu. Oh my God. Hey. Yeah, Robert Kyagulanyi Ssentamu buli lwaba afulumye ewuwe buli kyakulwanyisa kivaayo. Buli kyakulwanyisa kivaayo. Buli lwaba afulumye ewaka abantu tebakyatya. Abantu tebakyatya mundu tear gas pepper spray. Baasalawo okuyimirira n'oyo abategeera. They decided to stand with the person who understood them very well. Live on Kk TV. Mwebale ennyumba kulisaayo mu show ey'essaawa 3 enambirira. Kibuuzo ku kibuuzo. Kibuuzo ku kibuuzo. The news without edit. Olwaleero abatamwagala bafunye endowooza enguudo bazigadde. You can't imagine. You can't imagine buli watuuka junction. This is the person they claim not to be a leader. Omuntu gwe batwala gende. Omuntu gwe batwala obutaba mukulembeze buli lwaba atambula amakubo bagaggala. Buli lwaba atambula amakubo bagaggala. Tambule. Sinyo. Kabangari ziweze mukage mabega. What a fear. What a fear. What a panic. Tambuli akati yangula. Koda idao. What a panic. Yeah, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yeah, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyo Mwasi Mulabugolo ye mukulembeze w'abantu gwe balonda gwe bamanyi. Ye mukulembeze w'abantu gwe balonda. Ka weekend keeko oba bakongeremu. Ka weekend keeko oba akongeremu. Ye bad Bobi Wine. Muyise omubanda wa Kabaka. Boss tambula. Boss. What a day. What a weekend. What a day in national platform. What a day in people power movement. What a day to all those peace-loving Ugandans. Boss, young, bear muscle. What a day. What a day to national platform. Yeah, people power movement. Bagamba, they fearless apart from God. They fearless apart from God. Tebaina kyebatya okujjako oyo mutonze y'abatonda. Enkya ya leero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akinoganyiza kati. Akyogedde kati nti Museveni tebamutya wabula y'abatya. Museveni fears them, not them fearing Museveni. Boss tutambule. Kabangali zigenda zesalako emabega tuwasigaddeyo 3. Waliwo eryemu eyafungula barabara z'ennyakati. Aba security nkugambye sibe bokka bali mu uniform. Boss tutambule. What a day. Tutambule. Ensonda bana ba boda basalawo. They don't care whatever happens. Tebafaayo ki ekyogerwa. Oh my God. Yeah, His Excellency Robert Kabangari zeyongeddeko nate. Chairman Mnyazi muntu wa watu mumubampe Kampala alambula. Oh my God. Nakugambye bana abaana ba boda bana bebudduka mu buseere bw'amafuta bagamba nti oyo yatutegeera, oyo yatumanyidde ennaku
bayimirira naye basooka mmutuusa ku security. Nakugamba security eba ya muntu si ya mundu. Ye Akirewo Kivumbi, ye head of security for the president Robert Kyagulanyi Ssentamu atowa order mu nkola ya mirembe si bye biri eby'emmundu. What a day, what a day, what a day, what a day, what a day. Ye people power akizemu kati leero nti yewa people power, enkola ya people power tebavanga ku mulamu ogwo. Nze Asingize Jonan kulw'abaganda bange bonna, muganda wange Richard Kalema, Uganda Ronald Mugenyi, temweyitira Kawalata muganda wange, muganda waffe Salongo Bwejire, mwanyinaffe Daphne Kyakunzire, Ashirafu Kasirye kawonawo, ffe twamukazaako ebyamirako, twetyo bwe tutambuza emirimu saako ne bakama waffe abalala batabeera mu kamera. Enkya ya leero abaana ba boda bakiggala. They cross the chapter, they don't care whatever happens. Tebafaayo. Ayingidde kamwokya wano gye yasinziira oluvannyuma lw'okuva eggomba ng'akyali mwana muto. Buli kibaawo kyonna munenye kamwokya wano. Ekirungi mukyebalize kamwokya, ekibi mukinenyeze kamwokya. Police ennaku zino egenda ebba ku notisi awamu ebintu by'okugoberera President Kyagulanyi agenda ebba notisi ezimu mpolampola. Mu maaso bakiyiseewo, mu maaso His Excellence nakugamba nti toyina walala w'okisanga okugjako ku Kk TV live and clear. What an organization, what a day. Bobi President adumide temukona ku muntu, temubanyega. Let them be ashamed. Boka baswale boka naye temubayambako kuswala n'okuswalikuka. It's like he's not allowed to move in the country. Alinga atakirizibwa otambula mu ggwanga, buli lwafuluma nga bamulemeramu. Ayingidde kamwokya, the ghetto gladiator, badman from Kamwokya, badman from Kamwokya, badman from Kamwokya, badman from Kamwokya, ye badman from Kamwokya. Ali waka kati wano tolina ky'omugamba. Nothing you can tell him. Obulamu bwe ku security obalaba. Ganda pe Abdu Soja, Adams Kwali, Eddie Mutwe. Oh my God. Ava kubyogera. What a day. What a day. What a day. Tambule. Boss tambula. Hello. Tambula. Tutambule. Tebuka malema kamera. Boss, kama bega wange deno maso. What a day. Awakirira ku kitebe kya NUP tambule. Tambule boss. Awakirira ku office. Boss, bugira bali jangu wano. What a day. What a day. Yeah, His Excellency the Ghetto Gladiator. Police. Wakati. What a day. Security ya muntu wa bulijjo. Security muntu ya bulijjo. Security ya muntu wa bulijjo. Boss yangwa. Security ya muntu wa bulijjo. Police ekola kya kutuusa accountability. Nothing they can do. Police
ekola bukoza accountability ansoko vuge bano batambule vugamba batambule we are nearly reaching NUP offices. We are nearly reaching NUP headquarters. Olwawulira ekiwuuma omanya ye Kyagulanyi Robert Ssentamu omukulembeze wa wano yaba ayingidde mu kitundu. Oyo omwasimula bugolo, oyo bamwasimula bugolo buli wayita. Abantu babase, abalala babatulugunyiza, abalala bali mu makomera, abalala basibiddwa, abalala babase, naye abantu tebapoowa muganda wange. Abantu tebapoowa muganda wange. They are always happy to welcome the president. Babeera basanyufu nnyo okwaniriza omukulembeze waabwe. Leka abantu bamusanyufu. Tabalinaako buzibu. Let them in. Bantu b'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bantu b'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Finally, they always rest after reaching him here. Bajja kuwumulamu ng'amaze kutuuka. What a welcoming party, what a welcoming family, what a welcoming leader, what a welcoming person, what a welcoming combination, what an organized leader. His Excellency is finally here. This is Kamocha. We're live at the national platform. Lamba bawubire kwano edi. Bawubire. Oh, so damn, Kansubira nange mbibogeredde byonna. Waliwo kye bagamba, waliwo abuuza, nobody say, nobody togoda, wali agamba. What a leader! He is the leader of the people. What a leader! My God! My God. It's just a sign of respect. It's a sign of respect. Thank you so much for following Kk TV. Thank you so much for loving Kk TV. Thank you so much for loving our president, His Excellency, none other than Kyagulanyi Robert Ssentamu. Just allow me to take a break. Oh, thank you. I wish you can have this every weekend, every day, every minute, every second. Have a nice time. Thank you, people on security. Thank you, people on camera. Thank you, people on the media team. Thank you, the people and all resources who work towards the change of this nation. May God bless you. I'm Ayingidde Ekibuga on behalf of the big team from the Ghetto Media. See you. God bless. Yeah, Kk TV mwana big up on yourself. Mwebale labisa bakanya mwebale beleramu. Mwebale tubeereramu ne baganda abali mu diaspora. Kwebanga balaba embeera betambula mu ggwanga muli bakabe Kk TV. Yeah, man.